Timu ya UCU Lady Cannons yongedde okutangaza emikisa gyayo egy'okuwangula ligi ya basketball w'abakazi ey'omwaka guno bwezzemu okumega KCCA Leopards mu luzannya olwokubiri olw'empaka ez'akamalirizo. Bano bakubye KCCA n'obubonero 7-6 nga kati beetaagayo obuwanguzi obulala bwa mirundi ebiri nga KCCA tewanguddemu balangirirwe ku bwannantamego bwa liigi y'omwaka guno. And I think partly is why we started very slow in the last game. But I'm going to make some few changes in the lineup to make sure that we start strong in the next game. Singa bawangulwa guno gwegenda okuba omulundi gwa KCCA ogwokusatu ogw'omuddiringanwa nga bawangulirwa ku final y'empaka zino. Wabula aba KCCA bakyalina omukisa ogw'okwerwanako ne bawangula empaka z'omwaka guno singa bawangula oluzannya oluddako olunaku lw'enkya. I think a team as good as KCCA always has a chance to come back into the series and definitely give us a run for our money. They always have a chance. Like we are in the same position last season around this time, but they managed to push a game to 7. KCCA bakusigala nga beevuma Vilma Acheng yabateebye obubonero 15 ne Rita Imanishimwe yabateebye obubonero 13.